mwena abali mu kunenya abaana bano bafudde mbu bafudde pozi bulagajavu pozi malala biki nteekwa bagamba nti trip zeeyongera era tulina neya Arsenal tugenda gwe gundi ono Frank abaho emyaka gyo siza kuyomba n'abaana mutandise n'okuyomba n'emirambo ye abafudde babagambyeko nti baluluma nti bafudde bubi wati akatonda yabateekerateekera nti balina kufa bwe bati so mutuleke tugenda nyumira trip era next week tugenda mu trip ya Arsenal aba katonda yakigeze bwatyo nti tulina kufiira nga tufa ate momba bafudde naye buli avaayo agamba poza abaana mukenezama mubaddewo babuulirira nga tebana bakufa mubaddewo okubabuulira kati mwena muvuddeyo ere wama bafa mufe byammwe buli agala okufa afe bibye naye tetujja ku buli mwana eyafunye ekisago buli muntu yenna eyafunye akabenje ku trip ya Mr. Hugs yabadde akigwanira nkiddemu omuntu eyafudde kibi okwagaliza omuntu okufa baana mmwe mwenna abalowooza oteeka trip abagenda otegeka trip kyabagwanidde. Akabenje akabaddewo Masaka omwafiiridde sofa bakakonfaminga omwana omu eyafudde. Yesterday nakoze story nga kiraga waliwo abalina information babadde mukaaga naye sofa ndaba basinga kutambuza Adam eyafudde. However, abantu amba criticizing ekikolwa ekyo abalala bakisupporting ekikolwa ekyo. Kati nze ngwawa bonna batuufu. Amazima gali nti okufa newe mbeera waneno ku SMX Media nga wendi waneno. Alwakuba buno nsooka recording, si recording live. Soka bu recording ne mbu chopping bulungi ne mbateerayo naye abaana mbalabyeko nga bafiira ku live ng'ali mu kwogera wati naafa abeera agenze mu trip antiddemu amagezi gazze kati tugambe ye ngani kufa kwani Isima All Access yagenda mu trip yafiira ku trip nga bavuga bubi teyafiira ku trip nga bavuga bubi ani awo mulala omugenzi radio yafiira ku trip nga bagenda Masaka driver nga avuga bubi ngono yabadde agivuga munange siwe kyali ani awo omulala ali eti kisaaki yali agenda ku trip nga bavuga bubi nedda siwe kiri ani awo omulala Segirinya omugenzi Muhammad Segirinya omugenzi Muhammad Segirinya bali bagenda ku trip nga bavuga bubi omuyayi nga agivugiza tibba mawati nagiwujje ne bakola akabenje nafa omugenzi Muhammad Segirinya wabira teyafa that means buli wamu okufa kukusangawo so abagamba nti abaana abo babadde bavuga bubi kyekyabaletedde okufa batuufu n'abagamba nti neera okufa kubeera kufa oba babadde bavuga bubi obanga tavuga bubi babadde balina okufa nga kulina musangaawo nabo batuufu. However mugambo mungi ogukyatokomoka sooka owulire ku bino naye nga sinabeera nga mbekuteerako kankusaba subscribe nga ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Buli mwana eyafunye ekisago buli muntu yenna eyafunye akabenje ku trip ya Mr. Hugs yabadde akigwanira nkiddemu omuntu eyafudde kibi okwagaliza omuntu okufa baana mmwe mwenna abalowooza oteeka trip abagenda otegeka trip kyabagwanidde. Kino kibawe ekyokuyiga baana mmwe kibajjemu ekyalo kibajjemu amalala omukama emyoyo gyabwe agiramuze kisa. Buli muntu yafunye akabenje ku trip ya Mr. Hugs kyabadde kimusaanira nkiddamu buli muntu eyatuusiddwako ekisago yenna kyabadde kimusaanira. Njagala mutunuulire vidiyo eno bantu mmwe before nga tunenya driver kozi ndaba essira erisinga tunenya driver yabadde avuga bubi naye sooka otunulira abaana bano engeri gye babadde beetisseemu nga balinga amabidde nga balinga enkota ezigenda okusogola omubisi waggulu ku mmotoka. Bannange n'obwoba muntu ki ng'ovuga mmotoka n'oba expert otya otuuka n'olemererwa. Ekisooka bino si byambu abaana ababadde mu mmotoka
batuuse nga bakwata ku bibega bya driver nga bamugamba yongeze emmotoka tovuga mabidde twazize kulya ssente zaffe. Ssente mmeka ze mulina ze mugenda okufa ne muleka? Mwabadde munywedde omwenge? So buli muntu yenna nkiddamu eyatuusiddwako obuvune, era saagala muntu yenna anenya kampuni yonna eya tourism vehicles, kubanga Mr. Hugs si gwe mulundi okusosoteka trip, si gwe kusosoteka ekivulu kyonna, wabula malala g'abaana. Abantu mmwe tukola ebintu naye nga tetumanyi tugenda kufiiriza abantu 100 ku lw'ekintu kye tukola. Ebintu bino bizenga bibeerawo naye nga tetufunangayo kintu kituuka extent kutuuka ku kintu nga kino. Ndowooza nga tufunye ekyokuyiga. Emitwalo 5 gy'osasudde gikuguza obulamu bwo emyaka gyonna. Bazadde bo baleka mu maziga ebbanga lyonna. Bwe muvaawo nti Mika ayogera bubi. Buli muntu yafunye ekisago kweno trip yabadde akisaanira. God forbid. N'abaafudde sibasalira kufa. Naye ffenna bwe tunalabanga ku kintu ekyo nga tukoze ng'otudde mu mmotoka ng'ogenda okukola kasasiro wo, onojjukiranga abavubuka abafudde oba abaana b'abantu abaafa.